Nangobe Mariam emyaka 12 bane basubiddwe kane mu kibira Ovalanya Anastasia Nairuba okubalekawo Nangobe nabene babera mu kabuga Kabuyende Central mu district y'Obuyende babera mu kifulukwa mama tikidde yagema yatubula kuboneza mama Mosira kina abana bano basibirira miyembe ekyemisana n'ekyeggulo Nangobe babiri baganda babala okuli ow'emyaka 9 n'omukaga era ngulu bazukuka muli ku makyabera ne katalidde okunonya emiyembe egy'okulya abana bano basibira bazalaisi okubadduukira kuba embeera mwe bali yeeraliikiriza bagamye mu kiseera kino tebamanyi wakutandikira kuba nyaabu yabaddukako n'agenda mulirwana w'abaana bano Juliet Nakayima ategeeza nti kati emyezi 8 bukyanga mama w'abaana bano agenda nga bayita mu kusumuzi bukobezaawo nga nabo batendewaliddwa era ngendi ati nungi badagadaaga batyo babonabona bubonebone okulya okunwa n'ensula era tibirungi baba azirawo tibedi yaja mama yena azirawo kale asaba buyambi era abatezi bagambye nti abaana bano bali mu kaseera kazibu nga bayinza okusubizibwako n'okuwambibwa kuba tebalina gwabira naye abandi bayambye mumaka guno okusingira irala mama baba bazirawo era ebyokwerinda biri awo bityo so nga abatyamye nga buli gwe kigemaku yena sobola okutta emitwe awalala twabona engeri ki abaana bano gye basobola okuba nga baliwo bakuumibwa eidembe lyaibwe lirinindirwa ona ngeri asobola okuba waaku asobola okubafunirako kuba n'owo okulima wene nga bwenkobeire oledde omagoli kuba nakumbalimbali ere oyo duma yena aitakati lyaibwe Stephen Mawerede sente wa zone eno agambye nti Nairobi alekawo abaana 7 nga balo bakwata gaabwe ne bagenda beeyiye ategeeza nti abaana bano balukulwa kisa Katonda uyambi okwerinda nidinka Katonda nasinga kuba mukulu mu nsonga eyo tidako bantu nze nimisa kiri kugembawa abaana abo weidako wena kwedwa ekibintu byakabiri yagabira kuba obuzibu obw'omutwe bwasotinga mu kale tidako ne mandrait nawo ali mu kifugo ndiyo wali atambula bwe tibutambule aladisi w'Obuyende Betty otekata avumidde ebikulu by'abazadde okusula obuvunaanyizibwa okulabirira abaana bye beezaalira okulekawo abaana guba musango kubanga abaana tebasobola okwebeezaawo bokka issue ya child negligence nsonga nnyo ate go nagwo omusango omuntu osobola okusibibwa era nakati ngenda kugamba poliisi ekole okunoonyereza naddala ekitongole kya CID bampe report district security committee tulabe engeri ki gye tusobola okukwatagana n'eyo issue n'oyo omukyala anoonyerezebwe wawaali wawe tusuubira okubanga yafumbirwa kubanga eryo nalyo teeka weeriri eryokulaba nti neglecting a family yo Nathan Sengoba yakusakidde Guleno ku Lawukede TV.